الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد. oluvannyuma lw'okutendeza Allah subhanahu wa ta'ala n'okusaalira ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam, twebaza Allah atukuŋŋaanyiza nga tewaliiwo kitukuŋŋaanyisiza okuggyako okubeera nga tuzze okusoma ku nzikiriza yaffe. Ekyo kye kyatutonza era y'ensonga eyimiriddeko obusiraamu bw'omuntu. Twebaza Sheikh gwensisinkanye wano nga asomesa omusomo omulungi bwe gutyo. Baddu ba Allah ayogedde ebigambo bingi ebikwata ku kwawula Allah au shiriki. Kino kye nnyinza okwogerako. Ekisooka, omuntu yenna nga okyayina ky'ogatta ku Allah kyonna, tewaliiwo kikyakuganye kuyingira mu bibonerezo eby'olubeerera okuggyako obulamu obukyaku oba omwoyo ogukyakuli mu mubiri gwo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man maata wa huwa yushriku billah dakhala an-naara. Omuntu yenna afa nga agatta ku Allah n'ekintu ekirala, nabbi teyalonzalonza, yagamba dakhala an-naara. Kati buli wobeeranga ng'okyayina ky'ogatta ku Allah, teriyo kikyakusibye kuyingira mu bibonerezo eby'olubeerera okuggyako omwoyo ogukyali oba omutima ogukyali mu kifuba kyo. Sheikh ayogedde yirizi era kyova olaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, nabbi yalaba omusajja wa fi yadi halqatu min safrin, nga ku mukono gwe kuliko ekikomo nga kya kyuma. N'agamba nti ma hadhihi, kiki kino? Omusajja n'agamba innaha min alwahina, kino kiri mu bintu ebimalako ebizibu, kiri mu bintu ebinkendeeza obuzibu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti inzaha, kijeeko, fa innaha la taziduka illa wahana, tekirina kyekikwongera okuggyako okunafuwa mu bukkiriza bwo. Omusajja neyejjako irizi gye yayina oba ekyuma kye yayina. Nabbi n'amugamba nti law mitta wa hiya alaik, senga ofudde ng'ekyo kikuliko, ma aflahta abada, tewandyesimye ebbanga lye likoze eki. Weekebere bulungi, kebera mu baana bo bulungi. Abaffe tokyayina kyeweesiba mu biwato. Bantu bangi nnyo bafudde ne bava mu nsi muno ng'ekimwawudde n'irizi gy'emikono gy'abamunaaza. Nkulayirira Allah, ne bwe banaakusaalira ebibinja n'ebibinja, ne bava emasindi, ne bava eruwero, ne bavaawa, ng'ofudde oyina yirizi mu kiwato, toyinaayo la hadha. Omuntu yenna omushiriku tayinaayo mugabo eri Allah. Kekakutanda n'ofa ng'oyina ennyumba buno obusiisira emanju, ng'oyina ekibbo, wallahi ne bw'oba wagenda hijja emyaka 10 emirundi 10 watawaanira bwereere. Kati buli muntu, balil insanu ala nafsihi basira, buli omu weemanyi kiki kyoli. Olw'okuba ennaku zino egundi y'eddiini weeri, abaana olwaleero eddagala muli bambaliza mu busaati, mu buteeteeyi. Omwana omulaba butava mu kateeteeyi.
olwokuba wakamuwambalizaamu. Weetunuulire shaitaani bwekuzanyirako noddira n'okugenda mu katale n'ogula olubugo n'ogula ne bagenda balutunga n'otandika gwe kennyini okuteekamu ssente n'ogamba nti eno nsawo y'abajjajja n'otandika okuteekamu ssente. Bw'ofuna ebizibu abaana bwe babagoba school fees n'otandika n'ogenda ku nsawo eyo n'otandika okulaamiriza bajjajja abazzukulu tebakyasoma mumpole baba tebannakwanukula n'ozijjamu n'oziteeka mu nsawo n'ogenda osasula fees ne wayita ebbanga baba tebannakubanja n'ozikola ki n'ozizaamu. Tunuulira engeri gy'ogeraageranya Allah n'ekibba ekiri wansi w'ekitanda kyo. Omunoomaliriza iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Eyo mu Luwarabu kyandibadde na'buduka ne iyyaka na'budu. Buli we basoosa ekisembayo eyo bagiyita usulubul hasr wal qasr, komeka nti na'buduka wala na'budu ghayrak. Tukusinza tetulina gwe tusinza mulala. Okiraba naye ova mu muzikiti nga wano ku subuhi n'oddayo ewaka n'okwata mu bibbo bajjajja bakuwa omukisa. Atabarruk, okunoonya baraka. Baraka tetulina we tuzinoonya okujjako tuzinoonya eryani. Kogeza n'onoonya emikisa mu abo abatali Allah. Omba oba omaze okuva ku mulamwa. Nabwe kityo baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala, omuntu yenna ayina yirizi gezaako jjejjako. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasabira omuntu asiba yirizi edduwa eno giwulire. Omuntu yenna ayina mu mwana we mu kiwato akantu konna li raf'i bala au daf'i, okwejjako ekizibu oba okukiziyiza. Mulina ebintu byetusiba mu baana nga kweziyizaako. Naye nabbi yagamba nti man ta'allaka tamimatan fala atamma Allahu lahu, nti omuntu yenna yeesiba yirizi. Nabbi eno yalinga khabaru naye dua. Nabbi agamba nti man ta'allaka tamimatan, omuntu yenna yeesiba yirizi, nabbi agamba nti fala atamma Allahu lahu, nsaba Allah aleke mujjuliza byetaago bye. Wa man ta'allaka wada'atan, n'omuntu wada'a bintu babijja mu nnyanja ng'amasonko gana ag'amakovu, sente ezina ensimbi eŋŋanda. Man ta'allaka tamimatan fala atamma Allah, wa man ta'allaka wada'atan fala wada'a Allah lahu. N'oyo eyeesiba amasonko fala wada'a Allah lahu, nsaba Allah aleke kubeera ng'amulekera obutebenkevu. Kyova olaba omwana gwe basibamu ebintu ebyo era ebimbe gwe bikola ki? Kubanga oliko edduwa yaani ya Nabbi sallallahu alayhi wasallam. Nabwe kityo baddu ba Allah, nkubiriza omwoyo gwange ddayo ewaka oluvannyuma lwa darusu eno ekyalimu fawaidu nnyingi, ebigambo ebikulu bingi, oddeyo weetunulemu. Ebintu byonna byoteekeddwa okufuna biteeketeeke. Era gwe musomo gwaffe ogw'olwaleero tugenda kusoma ku kiyitibwa al-qadaa'u wal-qadar. Omutwe gugamba nti atharu al-iman bil-qadaa'i wal-qadar fi tazkiyati nafsi, obuufu bw'okukkiriza okugera kwa Allah, okusalawo kwa Allah n'okugera kwe mu kutukuza omwoyo gw'omwana Adamu.
tuyina kye bayita qada wal qadar. Ndoza tutera okugamba arkanul iman, empaji z'obukkiriza ziri mukaaga, si kyekyo? Naye empaji egamba nti nno antu'mina tugamba tutya? Antu'mina bilqadari khayrihi wa sharrihi, okukkiriza okugera kwa Allah okulungi noki n'okubi. Kiba kitegeeza nti eno empaji ekwatagana bulungi n'empaji esooka mu bukkiriza. Ku lw'ensonga nti nno eno empaji eyimiriddewo al-i'tiqad bi anna Allah subhanahu wa ta'ala qaddara al-ashya'a fi ilmihi min al-azal. Allah yateekateeka ebintu mu kumanya kwe mu kumanya kwe okutayina ntandikwa wadde ki. Mukiraba? Allah tabarak wa ta'ala ebintu bino yabiteekateeka kati kwegamba eno rukun eyimiridde omuntu yenna agikiririzaamu ateekeddwa okukkiriza al-iman bi anna Allah aw al-i'tiqad bi anna Allah qaddara al-ashya'a, nti Allah tabarak wa ta'ala yagera ebintu fi ilmihi al-azal, kumanya kwo okwakola ki. Buli kintu kyonna ekibaawo mu nsi tekibaawo okujjako bi ilmi Allah subhanahu wa ta'ala, na kumanya kwani ekyokubiri tekiyinza kubaawo illa bi iradatihi, okujjako n'okwagala kwani kwa Allah. Teriyo haraka wala sukuni, teriyo kintu kiyinza kutambula mu nsi okujjako nga Allah yagadde. Nkukakasa ali wano nti embeera gy'olimu Allah agimanyi. Ekyokubiri, embeera gy'olimu Allah yajagala ebeewo. Kati tuyina ebintu bibiri omukkiriza byateekeddwa okumanya. Tuyina kyemugamba al-qada wal qadar. Al-qadaru kyeki? Qadar kitegeeza ilmu Allahi bima takunu alayhi al-makhluqat fi al-mustaqbal, kwe kumanya kwa Allah ebintu bwe binaabeera mu maaso. Ekintu kyonna Allah nga tanatonda nsi ng'ekyabula emyaka emitwalo emeka 5 yateekateeka ebinaatambula mu nsi yonna. Ekyo kye bayita kadari. Embeera gy'olimu nkukakasa nti teriyo ayina gibaamu okujjako ggwe. Ekyo kyawandiikibwa, teriyo kikugwako nga kikuguddeko sudufatan nti Allah yabadde takimanyi. Allah yakiwandiika. Ekyokubiri, al-qada, okusalawo kyeki qada, ijadullahi al-ashya, kwe kuteeka mu nkola Allah ebintu ng'abiteekamu hasba ilmihi asabiq, okusinziira ku kumanya kwo okwakola ki. Teriyo kyoyinza gamba nti nno kino nze nakoze ensobi, tekyandibaddewo. Teriyo nsobi mu bulamu bwo gye wali okoze okubeera nti oli mu mbeera gy'olimu. Kati omuntu kyosooka kye tulina okukkiriza mu mitima gyaffe n'okumanya kwaffe, omukkiriza owannamaddala empagi ey'omukaaga kwe kumanya qadaullahi wa qadari, okugera kwa Allah. Qadari kitegeeza ki? Ilmullah, kwe kumanya kwa Allah.
bima takunu alayhi almakhluqat ebitonde embeera gye binaabeeramu fil mustaqbal mu maaso kati embeera yonna eri mu maaso olwaleero gwe tomanyi kiki kigenda kubaawo tomanyiiwo kinaabaawo luvannyuma lwa myaka 10 ekinaakubaako bw'oliba oli mulamu naye ebyo byonna Allah abimanyi kati kadha kwe kuteeka mu nkola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byeyagala kati kiba kitegeeza ki okukkiriza empagi eno eya qada wal qadar tukimanyi bulungi nti nno okukkiriza okugera kwa Allah okulungi n'okuki okukkiriza okugera kwa Allah okulungi neki n'okubi waliwo enjogera etera okugamba nti Allah tagera kibi kituufu oba nedda si kituufu oba kituufu Allah tagera kibi kituufu kati ate ogamba nti bi al-iman bilqadari khayrihi wa sharrihi kitegeeza ki kitegeeza Allah agera ekibi n'ekirungi kati enjogera tugijjeweeyo enjogera tugijjewo mu butuufu entegeera y'ekigambo ekyo entuufu eri bweti Allah tagera kibi nga ye ekikolwa kye si kibi naye obubi bulimu ekyo ekikoleddwa kitegerekese kakati katujje senga omuntu abadde nga tatanasi agenze mu kugulu omusawo akola ki akujjako si kyekyo omusawo kyakoze kirungi kiba kikola ki kati kiba kitegeeza nti okutemako okugulu kibi naye omusawo kyakoze kirungi oba kibi kakati kiba kitegeeza nti Allah nga ye kyaba akoze si kibi naye obubi buli mu kino ekikoze eki senga olwaza omwana wo olwaleero omutwala mu ddwaliro omusawo n'amukuba ki empiso okufumita omwana wo kirungi okufumita omwana wo kirungi naye omusawo kyaba akoze kibi kakati kiba kitegeeza nti Allah nga ye kyaba akoze si kibi wabula obubi buli mu kino ekikoleddwa kati ekibuuzo kiri nti lwaki Allah agerera omuntu ekibi kyekiba kikugwana kakati Allah agerera omuntu ekibi lwa nsonga bbiri ensonga esooka ibtila wa ikhtibar Allah aba akugezesa mukiraba Allah aba akola ki akugezesa bw'amala okugezesa ng'ayagala ziyadatu ad-daraja wa thawabihi okubeera nga akusitula mu ddaala n'okubeera nga akuwa empeera mutunuulire Allah agamba mu Qur'an n'agamba nti ahasiba nnaasu abaffe balowooza abantu ayuturaku bajja kulekebwa ayaqulu amanna wahum
yuftanun nga tebagezesebwa. Kati kiba kitegeeza nti nno ebigezo ebitutuukako ebigezo ebitukola ki ebitutuukako ikhtibar. Mukiraba era kyova olaba nti Allah agamba wama asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Allah tabaraka wa ta'ala teriyo kiba kibatuukako okujjako olw'ebyo bye gikola emikono ki jamu. Kakati ekisooka omuntu Allah tabaraka wa ta'ala amugerera ekibi nga kigezo akiyiteko amweki empeera. Kitegerekese omuntu ayinza okwebuuza nti Allah lwaki antuusaako ebibi ng'ate ndimukiriza. Alhamdulillah tubadde ku aya Allah agamba nti ahasiba an-nasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Nga nabo tebakola ki tebagezesebwa. Okiraba walakad fatanna alladhina min qablihim, twagezesa abo abakola ki abakulembera. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna alkadhibin. Allah amanye ababakakasa mu mitima gyabwe era amanye ababalimba obulimbi. Kati kiba kitegeeza nti omuntu yandyebuuzizza ono musajja mukkiriza lwaki Allah tabaraka wa ta'ala amukola ki amugezesa amuleetera ebigezo. Ekisooka ikhtibar wa ibtila. Ensonga ey'okubiri lwaki Allah agerera omuntu ebizibu. Ekyokubiri at-tarbiya wa ta'dib. Allah okugunjula. Oluusi ebiseera ebimu omuntu oyinza okuba ng'oyina woowabye, Allah nayagala akole ki akomyewo n'akuleetera ki ebizibu. Kakati Allah bw'aba akwagadde akuleetera kuno ebizibu obeere nga weerongoosa. Kyova olaba nti Allah agamba wama asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an kathir. Teriyo buzibu bubatuukako okujjako okusinziira kwebyo bimba mukoze eki
mukoze wa ya'fu an kathir naye Allah asonyiwa bingi nnyo byakola ki byatusonyiwa byetusobya kakati oluusi Allah ayinza okuleetera ekizibu olw'okuba ensobi gy'okoze eki gy'oguddemu ekyo naye ng'ayagala kugunjula kyova olaba nti Allah agamba nti fa asabahum sayi'atu ma amilu wa haaka bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Allah tabaraka wa ta'ala yabatuusaako obuzibu olw'ebyo bye baalinga bakola ki bakola. Mukiraba kakati ebiseera ebimu eki Allah agerera omuntu obuzibu lwa nsonga meka biri. Ensonga esooka yeriwa kugezesa obeerenga weddako abeerenga akuwa empeera. Ensonga ey'okubiri yeriwa okugunjula oba okuzza. Era kyova olaba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu hadithi eva ku Anas bin Malik radiyallahu anhu ategeeza n'agamba idha arada Allahu bi'abdihi khayra, Allah bw'aba ayagaliza omuddu we obulungi ku lunaku lw'enkomerero ajjala lahu al'uquba fi dunya, amwangwiriza ekibonerezo kuno kuki ku nsi. Wa idha arada bi'abdihi shar, Allah bw'aba ayagaliza omuddu we obubi ku lunaku lw'enkomerero amsaka anhu bidhambi, amulekerayo n'ebyono bye hatta yuwafiyahu bihi yawma alqiyama, abeerenga bimusasula ku lunaku lwaki. Kakati senga osobya kuno ku duniya Allah n'akuleetera ekigezo, okiraba Allah n'akuleetera ekigezo n'abeera nga akusiimuddeko ebyonoono, n'oli Allah gw'alindiriza ku lunaku lw'enkomerero abeere nga amusuula mu muliro, ku bombi ani Allah gw'asinga okwagala? Gwawadde ekibonerezo kuno ku duniya, kubanga embeera y'edduniya yo eyina weekoma, n'ebibonerezo bya akhira tebina gye gikola ki tebina komo. Nabwe ekityo baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala tutunuulidde ensonga omuntu Allah tabaraka wa ta'ala okubeera nga agerera omuntu ekibi. Tugambye ekisooka Allah nga ye kyakola mu kugera si kibi, wabula obubi buli mu ekyo ekikoba aki ekigereddwa kitegerekese. Ensonga ey'okubiri lwaki Allah agerera omuntu ekibi, tugambye nti ensonga meka biri. Ensonga esooka kwe kubeera nga kumugezesa, ensonga ey'okubiri kwe kumugunjula. Ayati nyingi ezajja nga zinnyonnyola ku nsonga senga omuntu atebenkera nakkiriza empagi eno ey'okugera kwa Allah okulungi n'okubi, obusiraamu bwe buba bujja kutereera. Kubanga okitegedde nti nno ekisooka tugambye nti tewaliwo kibaawo okujjako bi iradatillah. Mukiraba? Ekyokubiri okugera kwa Allah oba ekintu ekibaawo bi ilmillah. Mukiraba? Kakati mu mbeera efaanaganako bwetyo Qur'an yasimba ku nsonga zino ssatu senga ziyingira mu bwongo bw'abantu obukkiriza bwabwe bujja kutereera. Ensonga esooka senga omuntu akkiriza ensonga ya ajal, okugera kwani kwa Allah, ey'ensonga emu. Senga okkiriza nti nno okugera kwa Allah ajaliyo Allah tabaraka wa ta'ala yagikola ki? Yagiteekateeka. Tewaliwo kijja kutwala muntu mu ssabo. Okiraba? Nkulayirira ne bwe banaakusala emisale
okuva ku mutwe paka kagera akasembayo ng'oli wa kufa ojja kufa. Ekikulu kya byonna ky'olina okukola kyeki kwe kwejjanjaba n'ejjanjaba eki entuufu, kubanga Allah agamba nti fa idha jaa ajaluhum, okugera kwabwe oba ekiseera kyabwe bwe kiba kituuse, la yastaakhiruna saatan wala yastaqdimun. Allah tayinza kukeereya kaseera ate era tayinza kusika kaseera ko nga tekanakola ki, tekanatuuka. Lumu waliwo ekitabo kye nali nsomako nga abasajja babiri basinkana, nga omu ali ku pikipiki, omu nga ali ku pikipiki, omulala nga ali ku motoka, mu motoka, ne basinkana roundabout, oba ene motoka ng'eyingira noono ava eno gye yali ava. Bwe basinkana obwongo bombi ne bubakola ki, ne bubaweereza nti nno siba ono akole ki. Ow'emmotoka obwongo ne bumuweereza nti siba owa pikipiki akole ki, n'owa pikipiki obwongo ne bumuweereza nti siba ow'emmotoka akole ki. Ne bamala second says aga 3, obwongo ne buddamu ne bubaweereza nti simbula emmotoka, ow'emmotoka akoze eki, akulekedde. No owa pikipiki ne basimbula owa pikipiki ne bamutomera. Yalinako gwe yali aweese n'afiirawo ku ssaawa eyo. Sheekh bwe yali annyonnyola ku nsonga eyo yagamba nti owa pikipiki ono gwe yali aweese yali akyabuzaako seconds 40 nga galina okuggwaayo. Bameka boolabye ng'agoba emmotoka ninga emmotoka zikyajja, n'agoba emmotoka nga mu ddakiika 4 oba mu ddakiika 2 egenda kugwa ku accident. Alina okwanguwa ekole ki. Kati muddu wa Allah teriyo kiyinza kusembesa ajaliyo, ate teriyo kiyinza gikeereya. Ekyo bw'ona okiyingiza mu bwongo, Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti lan tamuuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha. Omwoyo gw'omwana Adamu teguyinza, omuntu tayinza kufa okujjako ng'ekiseera kye kikoze eki. Kakati tewaliwo kikutwala kwejjanjaba mu makubo makyamu. Ekyo kimu. Ekyokubiri, omuntu okutegeera ensonga ya riziki. Wallahi teriyo ayinza kukyusa riziki yo. Ekintu kyonna kyoteekeddwa okufuna mu nsi ojja kuvaamu ng'okikoze eki, nga kiri mu kitabo kyo Allah kye yawandiika. Teriyo ajja kuva mu nsi okujjako ng'ofunye ekyoteekeddwa ekyawandiikibwa mu kitabo kyo. Waliwo enjogera ezimu ezitera okuyita ku mimwa gy'abantu, n'agamba nti nno abantu bw'atuuka mu myaka bwe giti aba takyagaggawadde. Kasita akaddiwa kaakati nno waliyo emyezi ng'esatu emabega gwe nalabye nga yagaggawala ng'obugagga alina bumalamu eddakiika 3. Ng'obugagga alina bumalamu eddakiika 40. Omusajja atunda ettaka lye bamunyumiza. Omusajja yatunda ettaka lye, okiraba? Bw'atunda ettaka lye ne bamuleetera ssente tazikwatangako mu bulamu bwe. Bando bazisibyeko laba bandi tazirabangako, n'azikwata bw'ati.
natandika mpola mpola, zino zonna zange, zino zonna zange, zino okukakana nga afudde. Okiraba oyo mu buwangaazi bwe yayina kugaggawalira mu seconds. Eriyo abantu nga asondedde emmotoka nga gisondedde emyaka nga 10 ng'agenda givuga wiiki emu nga yekadaliye asonda, naye nga kyasonda ye sababu ate eyinza n'okumutta. Kati riziki tolowooza nti nno tewaliwo kiseera, tewaliwo kyojja kuyitamu nti nno kyekino. Omusajja yava ekyenjojo najja emulago okujjanjaba mukazi we, bwajja okujjanjaba mukyala we. Omukyala olunaku lumu omukyala n'agamba bbaawe olw'ebbanga eddene ng'amujjanjabye, n'amugamba nti naye leero senga ongulirayo ku mata. Omusajja n'amugamba nti okiraba nze kujjanjaba, sente ngenda zijjawa. Okiraba omusajja bwe wayita akabanga n'atambula mu ddwaliro. Bw'atambulamu mu ddwaliro agenda okukomawo ono neyiba waabwe eyali abaliraanye n'afa. Ne mu nteekateeka ya Allah olw'okuba yateekateeka ono bwe baali bategeka ne babagamba nti tuyinamu bino ebintu ebifisse tubibawe, mwe mwali amata agaali mu fulasika, ne bagakola ki? Ne bagakwata ne bagakola ki? Ne bagabawa. Ono eyafa eno teyali riziki ye, yayina kuyitira ku ye ejje ku ono. Kakati ebintu byoteekeddwa okufuna tolowooza nti obiyinamu amagezi. Ate buli kintu kyonna kyoteekeddwa okufuna tojja kuva ku mugongo gwansi kuno kujjako nga okikoze eki. Teriyo kyojja kukyusa nga toteekeddwa kifuna. Na bwe kityo beera mu mativu nti buli kye Allah kiyangerera, gwe kyoba okola kintu kimu, i'mal, kola ki? Kola, naye ebyo ebivaamu biri eri ani? Allah subhanahu wa ta'ala. Si magezi go agakufudde nti oli mugagga. Era Allah tabarak wa ta'ala bw'aba atunnyonnyola ku nsonga ya qada wal qadar yagamba atya, bwe yali amaliriza eno yagamba likai la ta'asaw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, muleke kwesukulumya kwebyo Allah byaba akoze eki abawadde, ate obutagwamu. Likai la ta'asaw, muleke ku gwamu mwebyo Allah byaba akoze eki abawadde, ate n'obutesukulumya ku bantu kwebyo Allah byaba abakoze eki abawadde. Na bwe kityo baddu ba Allah, ensonga ya riziki, ensonga ya riziki senge ne kuyingira mu bwongo tewaliwo kijja kutwala muki musabo. Riziki buli kyonna Allah kyakuwa. Bweba nsonga y'abaana, Allah bw'aba yakugerera nti ojja kuzaala ojja kola ki? Okuzaala. Ensonga ey'okusatu ye ensonga ya annafu waddar, ekikugasa n'ekikutuusaako obuzibu, ekikugasa n'ekikutuusaako obuzibu kiva eri ani? Teriyo muntu ayinza kutuusaako obuzibu nga Allah tayagadde. Oli ne bwakola atya nga Allah tasazeewo nti buzibu buno bujja kukola ki? Kutuukako.
era obuzibu obwo tebukutuukako, era Allah bw'aba yagadde bukutuukeko bukola ki? Bukutuukako. Kyova olaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam bimu bye yayigiriza ng'ate akiyigiriza na mwana muto, yamugamba nti wa'alam, manya annama aswabak, ekiba kikutuuseeko lam yakun liyukhti'ak, tekibadde kyakusuba. Mukiraba? Wama akhta'aka, na buli ekibadde kikususse tekibadde kyakutuukako. Lwaki? Fa inna awwala ma khalaqa Allahu alqalama, Allah kye yasooka okukola yeki? Ye kalaamu. Ekalaamu eyo Allah bwagikola n'agigamba ewandiike makadira kulli shay, okugera kwa buli ki? Kwa buli kintu kyonna. Na bwe kityo baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala, ensonga ez'essatu, ensonga ya almautu wal hayat, obulamu neki n'okufa biri mikono gyani? Gya Allah. Ensonga ey'okubiri, ensonga ya riziki, ensonga yaki? Ya riziki eri mikono gya Allah. Allah yamanyi gwanagaggawaza, Allah yamanyi embeera gy'onoobaamu obulamu bwo. Ensonga ey'okusatu annafu waddar, ekiyinza okugasa n'ekiyinza okutuusaako obuki? Obuzibu. Kakati kiba kitegeeza nti omuntu bw'amala okubeera nga ayina enzikiriza eyo ey'okubeera nti akkiriza okugera kwa Allah okulungi noki n'okubi, waliwo ebintu ebijja okubeera nga atebenkera ebigendererwa oba ebibala ebiva mu kukkiriza okugera kwa Allah okulungi n'okubi byebiriwa. Ekisooka bibala kibyofuna, ekisooka takhfifu aljaza inda almusiba wa adamu takabbur inda takathuri ni'am. Ensonga esooka omuntu bw'amala okukkiriza okugera kwani? Kwa Allah, kimuweweeza ku misiiba egiba gikoze eki? Ebizibu bwe bikutuukako obwongo bwanguwa mangu nti ekyo Allah yakikola ki? Mukiraba? Wa adamu albatar wa takabbur, n'obuteekuliza ku bantu inda takathuri ni'am, mu kiseera ebyengera we bikola ki? Mungu wo bwakugerera n'okola ki? N'ogaggawala. Omuntu bw'agaggawala ebyengera nga biyigibwadde, abamu batera okwogera ebigambo ebitajja. Naye senga omuntu amala okukakasa nti bino byenfunye mbifunye ku lwani? Allah yasazeewo. Ekisooka kwoba omanyira bameka wookolera ng'oluusi wabasangawo ne mu bizinensi eyo nga tebali ku kwegamba tebali ku sayizi yo mu bizinensi. Bameka abakusinga experience mulimu ogwo gwokola nga tebali ku level yo? Kiba kitegeeza nti eriyo mudabbir, eriyo ateekateeka. Era abantu bangi nnyo, senga wano mu Masindi twagala okufuna omuntu atuyigiriza ku bwavu mpologoma, tuyita bantu ki? Tuyita mwavu, tuyita mugagga? Tuyita mugagga, si kyekyo? Najja n'atusomesa nga Allah yagera obugagga obwo bwalimu ng'agenda bumalamu emyaka egi, okuva waabasomesereza ng'agenda ku bumalamu emyaka egi 5. Wallahi takyusa mulimu gwabaddeko, asigala mulimu ogwo gwennyini, n'asigala ne mu kifo wabadde akola ki? Akolera.
n'atandika okubeera nga bakasitoma tebakyajja. Wandigambye nti oluvannyuma lw'emyaka 5 afunye experience ate ki endala okuva we yatusomeseza. Ne Mungu asalawo nti kati ebyoyo bikomye. Ogenda okulaba nga abadde apangisa edduuka ki eddamba nga atandise kupangisaako masa. Batandise disalamu ekivaamu ngaddayo ava mu masindi mu ngadde bali wa masindi omusanga eyo mu kaduuka. Gwe tekikwewuunyisa nga landiroodi azimba rooms 3 ez'amaduuka n'ateekako abapangisa bameka, naye n'awawa ku 3 edduuka eryokumeka eryokusatu. Landiroodi ne bigaana nga buli mwezi bamuvugirira. Ne bano ababiri ne bakola sigala nga bakola ki? Abapangisa ne basigala nga bakola nga bagenda mu maaso, n'atuuka n'okubuusabuusa bandoga oba tebandoga. Nga mu bwongo ekyandibadde kijja ono gwe baongeramu buli mwezi sente, edduuka lye lyandibadde likola ki? Ne Mungu asalawo landiroodi n'ava mu dduuka n'atandika kutuulanga manju alinde bano bamusasule. Mukiraba baddu ba Allah arzaq. Oyingira mu dduuka nga waliwo abali ku muguukiriro wano ku kubo, n'ogenda mu nsonda nga gwoyagala yayina okola ki? Bano ekyabapangisiza okumpi kiki? Bakasitoma babatuukireko naye n'omusinkana nga n'oli ew'emabega ayina riziki gyakola ki? Na bwe kityo baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala, ekintu kya riziki, ekintu omuntu bw'amala okukkiriza okugera kwa Allah kijja kuweweeza takhfifu aljaza'i inda almasaib, okubeera nga omuntu akendeera okiraba okutya wa adamu albatar inda takathuri an-ni'am. Ekyokubiri, omuntu bw'amala okubeera nga akkiriza okugera kwa Allah okulungi n'okuki n'okubi, gharsu shajaa fi nafsi insaniya, kikusigamu obuzira. Okiraba kikusigamu obuzira n'okubeera nti nno okola n'obumalirivu. Abantu bangi nnyo atera ogamba nti eyo bizinesi tekola olw'okuba gundi yamulema. Okiraba naye si bwe kiri. Allah ateera omuntu, ndowooza mukirabye, ekyokulabirako kyangu nnyo. Olaba omuntu najja muno mu masindi wali mu katale n'agula omudaala gw'omuntu essente nga ki nga nnyingi, naye ng'ono agutunda sente nnyingi gumulemye, ono ayingira akatale, ono akafuluma, ono n'ayingira n'akola, era Mungu n'amukola ki? N'amuwa. Kati era kyova olaba nti nno bannaffe abasomesa business batera ogamba nti entrepreneur tatya ki? Tatya risks. Okiraba? Risks. Aye ateekayo ebisigadde n'abirekerani Allah. Ntera ogamba abantu ekigambo kino nti no formula egaggawaza teriiwo. Ani agiyina wano? Kati tumaliriza ku nsonga eyo nga tugamba ebyavuwaza bye bigaggawaza. Mukiriziganya nange? Ebyavuwaza bye bigaggawaza. Kakati omuntu ayagala okwavuwala atunda ettaka lye masindi wano n'ateeka mu bizinesi mu kaduuka, si kyekyo akaduuka ne kazirya.
si kyekyo. Omulala n'atunda ettaka lye Masindi najja n'atandika edduuka okukakana ng'agenda China. Kuba mbiriri ani musiru oba ani mugezi? Kuba mbiriri ani mugezi? Tomulaba kakati kyetuba tumanya nti no almudabbiru huwa Allah. Era bo ennamula y'abantu yeeno. Ono atunze ettaka ne bimusala bamugamba nti omusajja musiru. Bulijjo abantu bakola bagula ettaka. Ate yatunda ttaka akole. Owokubiri ne bagamba nti ya musajja mugezi yagenda okulaba nga akataka tekalina kye kamugasa. Okiraba kakati kaida entuufu ey'obugagga teriiwo. Wabula ani ateekerateekera abantu? Ye Allah subhanahu wa ta'ala. Kati ensonga eyefaanagana bwetyo tuyina kugizza eri Allah. Tewaliwo kikutwala mu ssabo. Okiraba? Tayyib. Zezino ku nsonga ezimu Nabbi sallallahu alaihi wasallam ze yatuwa tusiime okugera kwa Allah okulungi n'okubi. Ensonga esooka, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yategeeza n'agamba nti unzuru ila man huwa asfala minkum, mutunuulire ababali wansi wammwe, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, temutunuulira babali waggulu, fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'mat Allah. Ekyo kijja baleetera okubeera nga temunyooma byengera byani. Gwe nga tonnatunuulira musajja yatuusiza motoka mpya, tunuulira omulema eyeewalulira wansi. Nga tonnatunuulira mugagga avuga motoka, tunuulira omulema ng'enkuba etonnye ayina ogenda emanju eyeewalulira wansi. Ekyo wali okyebazizaako. Kubanga abantu abamu mutunuulira ebyengera ng'otunuulira. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man asbaha aminan fi sirbihi, omuntu abukeesa enkya nga wakaawe tayina buzibu bwonna, mutebenkevu, muafa fi jasadihi, ngayi mulamu mu mubiri gwe, indahu kutu yaumihi, ng'oyina ekyokulya ky'olunaku. Ebyo ebintu bisatu abamanyi batera okuwandiika ku hadithi eyo ne bagamba daaimu saada, ebintu ebiraga nti nno okoze eki, weesiimye okubeera nga awaka teri yakuyigga. Gwe baali bayizzeeko ekyo kitegeera. Wabaddewo abasajja wano bazze nga bambadde bigalubindi ebiddugavu, basibye obukookolo, bakunoonya. Wallahi oyinza okuba nga tojja kulya. Era ensonga ya amun, obutebenkevu, Allah bwe yali agamba, bwe yali asengeka ebintu by'anaatugezesa nabyo, yatandika naki? walanabluwannakum bishai'in min alkhawfi, yatandika na khawfu. Okiraba? Khawfu eyinza n'okumalako enjala baali babaddeko mu biseera by'entalo nga toyagala na kulya. Kati aminan fi sirbihi, ng'oli mutebenkevu awakaawo. Ekyokubiri, inda hukutu yaumihi, nga ayina ekyokulya kyaki ky'olunaku. Bigaddi nazari, olidde emmere ki? Okimanyi nti eriyo omuntu eyasuza enjala nga n'essaawa eno tamanyi kyanaali, tannabaako pulaani yakulya. Negogamba nti nze simanyi kawunga, n'eriyo yasuze nga ne ku ssaawa eno gye tuliko wallahi tannamanya ki agenda kulya.
bw'ofuna ekyokulya ky'olunaku oba kifaanana kitya, ekyo kiraga nti weesiimye. Muafa fi jasadihi, muafa nga mulamu mu mubiri gwe. Waliyo abantu olwaleero olaba amalusu gano nga amalusu gayina okukozesa olw'omusiraamu, amalusu gayina okukozesa gayina kuva Germany. Mugagga bimaana alkalima, amalusu gayina okukozesa gayina kuva ki? Germany. Gwe wali olowoozezaako ku kyengera ky'amalusu nga ovuma n'abantu n'obawanda? Naye omusiraamu omu yanyumiza mukwano gwe n'aŋŋamba nti nno yagenda omukyalira, yamugamba ebigambo bino biteeke mu mutwe. Yamugamba nti bwe ndaba omuntu awanda amalusu olwaleero ndaba nga adiibuuda. Bakuwe ebyobugagga bye bakuma amalusu. Ebyengera Allah byatuwadde, totunuulira kuli wansi. Gwayina abaana nga tonna tunuulira nti nno school fees zikubuze, tunuulira omuntu atayina mwana. Abayina abaana bakimanyi nti eyo ye oda y'obulamu. Ekisooka bakuzaala n'ofumbirwa n'okola ki? N'ozaala. Ekyo Mungu gwakyanguyiriza, ayinza okulowooza nti bwe kityo bwe kirina okuba. Ategeera ekyengera ky'omwana yaani yoyo atamuyina. Ne bamuwasa omwaka gumu, 2, 3 atandika okugamba abantu nti munsabireko ku Allah ampa omwana. Bw'ataweerwa ayinza okuyingira essabo. Naye kakati mulinda okwebaza ekyengera ky'omwana olw'okuba bamutikidde diguri. Mungu okuwa obwi omwana okubeera nga ategeera, just ayogera. Ekyo tikirimu magezi go. Omusajja omu yali dokita n'awasa lawyer. Doctor plus what? Results ki ezirina okuvaamu. Naye wallahi bazaala omwana kati ali mu myaka 2 mwegi. Bamutwalako butwaza abaana we bakuŋŋaanira kugamba abeereko n'ekyakola ki. Naye gwe abaana omwana owuwo wa myaka 2 olwaleero ayogera ebigambo ebitegeerekeka, olinda kwebaza ddi? Nabwe kityo abantu abamu balinda okwebaza wa anta uddu ni'matallah, ebyengera bya Allah temuyinza bimalayo. Nabwe kityo baddu ba Allah kaseera keeko kafunze, naye almuhimu kye tuba tugenda nakyo kino kye mbasibirira. Twogedde ku nsonga ya qada wal qadar. Al qadar kyeki? Qadari kwe kumanya kwa Allah ebintu embeera gye binaabaamu mu maaso. Mukiraba? Ekyo kyabaawo nga ensi tennatondebwa ng'ebula emyaka emitwalo emeka. Kati nkukakasa nti embeera gye ndimu n'embeera gy'olimu teriiyo mulala ayina gibaamu okuggyako ggwe. Ekyokubiri, al-qada kwe kuteeka mu nkola ebintu nga bwe biteekeddwa okukola ki? Ebyo Allah buli kibaawo tekikuguddeeko sudufatan nti kibwatukira Allah yekanze nti nno ono gundi yafiiridde mu accident. Nedda, kiina kola ki? Kubeerawo. Nabwe kityo nsaba Allah tabaraka wa ta'ala abatere baraka mu lutuula lwammwe luno lwe mutudde, ate abamalire ebyetaago byammwe, akibatere ku mizaani y'ebirungi byammwe. Mbagaliza darusu ennungi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi